Bulijjo tubagamba nti olukwe lunene nnyo olw'okusuula Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ku 2026. Kaakati waliwo omupango omupya ne pulaani enkambwe. Njagala osooka olaba akatambi kano kwe baakwatya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Okawulirize bulungi nnyo kati nkubuulire lwaki Besigye amawulire ge ag'okukwatibwa ku Lwomukaaga n'okuwambibwa gafulumye ennaku zino nga gaali gaasirika. Ogenda kutya abasajja bano nti baatya nnyo era ekipangibwa kikulu nnyo twesabire enseene egenda. Ne Kyagulanyi yennyini n'atwalibwa nga mwanga kyokka awulira nga akalaatira abantu be obutaanukuza bukambwe. Oluvannyuma n'akunguzibwa mu kamotoka ka poliisi akaakazibwako buli wendi nkusiba okwolekezebwa Nalufeenya. Nga bwe bagamba nti ekibi kikireŋŋoma okulawa, amawulire g'okukwatibwa kwa Kyagulanyi gaabuna mangu eggwanga lyonna nga ne wano ne mu Kampala gaasiikuula abavubuka emmemme era okwekalakasa kwafundikira kufiiriddemu abantu 54 okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa gavumenti yennyini. Kaakati nno ogwo omwaka gwali gwa 2020 omwezi gwali gwa Novemba ng'ennaku z'omwezi 18 era ogenda okakana ng'abantu 54 be baatugumbulwa, be baatirimbulwa, be battibwa gavumenti yennyini ekulibwa General Museveni. Kaakati nno retired Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe yawambibwa mu ggwanga erya Kenya. Wabula olunaku lwali Lwamukaaga bano abantu bagamba nti omusajja ono yawambibwa ng'agenze ku mirimu emitongole egy'ekibiina kyabwe ekipya. Njagala nnyo ojjukire nti Besigye ono yabeera nnyo ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wamu ne Haji Lukwago oba muyite Meya Lukwago. Bano bajja nnyo ne ku head offices eza NUP ku functions ez'enjawulo. Kaakati bano baalina ekiteeso n'ekirowoozo eky'okuyingira NUP. Wabula nga bwe nakunnyonnyodde era bwe nzija nga nkunyonnyola enkya n'eggulo nti kaakati NUP erina akasengejja ak'okungulu ne munda okusinziira ku nsolima ezayingira NUP omwaka guli mu kulonda akalulu aka 2021 ezaakulirwa Mathias Mpuuga. Kaakati bano bonna twabagwamu luvannyuma nti zaali nsolima. Kaakati essaawa zino baagezezzaako okwagala okuyingizamu ensolima endala, wabula nga bano tubalaba butereevu nnya era bagamba nti baagala kwegatta ku NUP tewaaliwo okubagaana yadde okubaziyiza, wabula wajja kubeerawo akasengejja vaawo mpitewo era nga bano baali bajja kusuulibwa ku bifo ebimu nga tebajja kwesimbawo. Kaakati nno baasaza amagezi ne bakola ekibiina ekyabwe, wabula ekibiina kino ekyakolebwa ekipya eky'abantu bano kyagaana okufuna omuzinzi nga bw'olaba ensolima ziri ezaayawukana ku NUP omuli Bampuuga. Kaakati bano abantu baabazira nga baagala omuntu omu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo y'abaakulembera struggle mu Uganda okuggyako Mwami Museveni. Kaakati nno wabaddewo pulaani empya eya Besigye ono okubeera ng'awambibwa bagambe nti yakwatiddwa. Kaakati amawulire gasaasaane bapimepime mu public enaali yakitinga etya public abantu baneekalakasa Besigye akyalimu omuzinzi, Besigye abantu bakyamwagala. Kaakati bino byonna bye byabadde ku minzaani. Nakoledde akatambi gye buvuddeko ne nkutegeeza nti waliwo pulaani enkambwe ey'okubeera nga bawandiika ba NRM propagandist okwetolola kumpi Uganda yonna nga 2026 tannatuuka. Bano ng'omulimu gwabwe gwa kusiga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nziro mu bantu bonna gye bayita. Kaakati nno Besigye yakwatiddwa, wabula amawulire galaga mbu ono yakukusibwa mu ggwanga erya Kenya n'aggyibwayo mbu mu nkukutu mbu n'aleetebwa mu Uganda mbu ng'akwatiddwa. Wabula eggwanga erya Kenya bino byonna Pulezidenti w'eggwanga erya Kenya yennyini Ruto avuddeyo n'agamba nti ffe temutuwandako bigambo, tetuyinza kukkiriza muntu mmukwatira mu nsi yaffe okubeera ng'ate mumutwala ewammwe, kikafuwe tekisoboka wadde Museveni mukwano gwange. Kaakati nno ne wabaawo okubuzaabuzibwa. Omusajja ono ye yagenda e Kenya teyatuuka, yadda Buzzi ne bamukwata. Emirundi mingi tuzze tulaba Besigye ono ng'akwatiddwa ne bamugulako emisango egy'enjawulo. Yaggulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe bwe yeerayiza egimu ku myaka egiyise emabega. Yaggulwako ku musango ogw'okuluusanya omukazi mbwa akaboozi nga teyeeyagalidde yali akola ewuwe. Ebyo byonna twebuuza byakkirawa. Kaakati nno njagala osooka owulire ku ggulire lino katono nnyo olwate nkwongereyo n'omulongo wasa omuluutansozi Kafulu mu mbeera ng'ekalubye embeera bwe banga eganye bw'oba oli Bulaaya papula zaagaana promotion zaabula maka gayuga. Kaakati koona ku nnamba yo ku WhatsApp ne ku direct call ebigambo bimulekere. EKTV Media Uganda nze Eke Master. Video sooka ogiwa ekigalo owulire omwoto kansooke nkuggulire ne lya Besigye lyennyini wuliriza bulungi nnyo
ojja kutya nti abasajja bano baatya nnyo ffe tusimbudde. Mu kiro ekikeesezza olwaleero mukyala wa Kano Dr. Kizza Besigye Kalagwa Winnie Byanyima ng'ayita ku kibanja kye ekya X ekyali kimanyiddwa nga Twitter atadde gavumenti ya kuno ku nninga etemanga omwami we Kano Dr. Kizza Besigye era agirumirizza nti yamuwambira ku muliraane Kenya n'emukunguzza mu ngeri y'okumubuzaawo n'emukomyawo kuno mu ngeri ey'ekyama era nti ng'aliko ekifo ky'amagye waakuumibwa wano mu Kampala mu ngeri ey'ekyama awatali kukkiriza bannansi kumanya kiriwo. Kalagwa omwami we Kano Dr. Kizza Besigye yawambirwa mu nsi eya Kenya bwe yali ng'agenze ku mukolo ogw'okutongoza ekitabo yali ayitiddwa nga munnabyabufuzi wa Kenya Martha Karua ye yamuyita era nti mu kumuwamba ono baamutwala nga we yali asuze abantu be yali agenze nabo tebaamanya. Akulira ekiwayi kya FDC ekituula e Katonga era nga ye munnamateeka wa Kano Dr. Kizza Besigye Haji Saalongeriyasi Lukwago agambye nti bafunye amawulire agalaga nti Dr. Kizza Besigye agenda kutwalibwa mu kkooti y'amagye e Makindye oluvannyuma lw'okuwambirwa e Kenya naye nga bamaze nabo okwetegeka nga bannamateeka be bagenda kumulwanirira. Haji Saalongeriyasi Lukwago agambye nti wabula tebannaba kumanya emisango omuntu waabwe Kano Dr. Kizza Besigye gavumenti ya Uganda gy'emugguddeko. Bamuyoola ne bamukidnappinga okuva mu wooteri mu Kenya kuba yali agenze ku kulonki y'akatabo akamakatuwa n'emirimu emitongole egyaffe gy'alina okubeerako. Ne bamukwata ne bamukidnappinga ne bamubuzaawo era okuva olwo nga tuli kubadde ku muyiggo okuva ku Mmande olwokubiri kyo kwe kufuna amawulire atalaga nti alabika baamuggyayo ne bamuleeta ne bamusibira mu Makindye Barracks. Kakati gye tusembyeyo okufuna kwe kugamba nti kirabika ku ssaawa 5 olwaleero bamutwala mu General Court Martial okumutwetekako ebisangosango nga bulijjo bwe bakola. Naye tuli bamalirivu okulwanirira eddembe lya Dr. Besigye n'okulwanirira eddembe lya bannayuganda n'okulwanyisa obusibira mu bwabwe. Laadiyo Kyabasa bwetuukiridde omwogezi w'amagye ga UPDF afande Brigadier Felix Kulaije ku kukwatibwa okwa Dr. Kizza Besigye nga bamukwatira Kenya agambye nti olwaleero abamunoonya bagende mu kkooti y'amagye e Makindye bamanye nti ebigenda mu maaso. Nga amagye galina obuyinza Kenya ku ssaawa 5 ugende Makindye ku kkooti y'amagye answers jjojjo zisanga kati bw'onoveeyo abaluuza ba CBS obategeeze ki ky'osanzeeyo. Kenya ensangi zino yeegulidde erinnya ebbi nga tekyava mu mawulire olw'abannabyabufuzi ba kuno abavuganya gavumenti abazze bakwatirwa munda mu Kenya ne bakunguzibwa okukomezebwawo kuno ne bagulibwako emisango egitali gimu. Ebbanga sidde ne banna FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga 36 baabakwatira munda mu Kenya nti gye baali bagenze okubangula mu byobufuzi nga abaabakwata baabakomyawo kuno era ne bagulibwako emisango omuli n'egy'obutujju n'emirala naye nga gavumenti ya Kenya tewali kye yakolawo. Baba kulembeze b'ekibiina ky'FDC ku ludda olw'e Katonga batuula bufoofofo oluvannyuma lw'okukitegeerako nti omu ku bakulembeze baabwe Kano Dr. Kizza Besigye yabuziddwawo abantu abatannategeerekeka nga bamuwambidde Kenya okuva ku lunaku olw'omukaaga nga n'okutuusa kaakano tamanyiddwako mayitire. Kaakati nno ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira ebimu omaze okubeera ng'obitegeera naye nakugambye nti wuliriza nnyo osobole okubeera nga ojjamu. Lwaki olowooza abavubuka be bagamba ba FDC abaali bagenze Kenya ku misomo abasoba mu 30 gavumenti ya kuno yasituka n'egenda mu ggwanga ery'e Kenya eggwanga eriri independent nebayoolera eyo nebakwatira eyo mbu nebakomyawo okubavunaana emisango omuli n'obunojja wa Nalukalala nga wano bulijjo tulaba nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oba DRC bagamba mbu waliyo abayeekera naye mbu gavumenti emala kusaba lukusa eggwanga erya Congo ne bagikkiriza okugenda okukwata abantu abo. Kitegeeza ki? Nti eggwanga erya Kenya liri wansi wa Uganda. Kaakati obanga ne Besigye naye yagenze Kenya bwe yatuuse Kenya ne bamukwatirayo ne bamugjayo ne bamukomyawo Uganda. Kino kiba kitegeeza nti Uganda ne Kenya babeera mu lukwe lwe lumu okuzanya kye bayita politics. Oyo gwe bayita politics bulijjo gwe tubagamba bannabyabufuzi gwe batuzannyira ddala emisana n'ekiro nga tulowooza nti batulwanirira kumbe bano babeera bayisawo byabwe. Kaakati nno abantu b'e Mubende Kasambya bano abalina omusajja ono amanyiddwa nga Kabanda era nga Kabanda ono mwenna mumanyi ali ku kiwayi kya MK era y'omu ku bagambibwa mbu okubeera mbaaka bano. Kaakati omusajja ono bingi byazze ng'akola oba oliawo ebitalaga nnyo buvunaanyizibwa na kubeera mubaka wa gyennyininyini ow'abantu ne byayogera tebikulaga nti ayagala ensi eno eggwanga Uganda.
kakati nno omusajja ono yaguddewo olutalo ne MP munne owa NRM amanyiddwa nga Bashir naye w'emubende. Kakati omubaka ono Bashir ow'emubende owa NRM ebigambo bye byayogera ze ayogera nnyo naye ng'alaga nti wadde wa NRM naye ebigendererwa bye bitono nnyo ebikwatagana ate n'ebyabali aba NRM. Era ng'ono ebiseera ebisinga bw'aba ayogera nnyo ng'enjogera ye eraga nti eri ku muntu wa wansi. Ngenda kuwa akatambi ke kennyini ng'addamu okubeera ng'ayogera ku musajja ono Kabanda kubanga kakati bano bamaze okubeera nga tebalima kambugu kyokka nga bonna ba NRM. Ngenda kuwa obutambi bubiri. Ngenda kusooka nkuwa akatambi ng'omusajja ono alabula Kabanda. Kabanda ono ye wa MK yava n'ayogera ebigambo ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mbu yavuma mu General Muhoozi Kainerugaba era mbu bagenda kumutwala mu kkooti y'omu ku baayogera. Kakati nno njagala oli ebigambo bino gw'atamanyi mubaka ono amanyiddwa nga Bashir ow'emubende ogenda kubeera ng'omuwulya bulungi nnyo. Sigamba Haji Kazibwe Bashir wabula ntegeeza Haji Bashir omulala owa Mubende municipality. Ngenda kuwa ebigambo byo nnyini ng'addamu omusajja ono Kabanda era owe Kasambya MP we Kasambya constituency. Kakati mukwene mu bigambo ebirala ng'ali ku BBS telefayina ye nnyini kwe bagoba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'era ayogera ku Mathias Mpuuga ampuliriza amini ng'ayogera ku ngeri gavumenti ya ggwanga Uganda gyekutte emmundu n'eziwa abanyaguluzi abamenyi b'amateeka bakondo okutulugunya bannayuganda. Abantu bakubidde olwaleero waliwo ababaka manya ow'emubende municipality manya bali ku reediyo eyo bali mu kwonoona kwogerako nga wayonoonekadde nyinza okwonoona nga wayonoonekadde. Nze ndi musajja siri mulenzi ate oyo omubaka bw'aba tamumanyi bamubuulire Bashir yani kati yengeri gyali mupye mubende ayinza okuba nga Bashir gwayogerako tamumanyi ambalira mubali bagenda okutwalira mu nkwawa ze n'okubalowooleza. Nze omuntu gwensinga tandowooleza mubagenda oteeka mu kikapu ateekemu alowooleze atwale nga bw'ayagala atomeze. Nze siriimu bw'anaaba ayagala kugula lutalo ku Bashir ndiredde era tujja kusimbula ne bwagamba tusimbule kati kale katugambe nti era tusimbudde. Byensobola okumwogerako naye byamanyi mbiina mu bungi bwabyo naye agende mu maaso anziguleko olutalo naye yakimanye nti akiikirira Kasambya. Nze ndi wa Mubende municipality bw'aba alowooza nga byajja yeewaga ng'alowooza ajja kwefuula sseddume w'emubende amanyire buli muntu alowooleze buli muntu asalirewo buli muntu agende ng'ayonoona abantu nga bw'agenda akola buli wamu. Tusimbudde era ndirede kubanga desina kikyamu kyonna. Kakati nno oyinza okuba omusajja oyo tomulabangako kubanga bano be bamu babeera mu parliament naye teboogera nnyo era boogerera nnyo mu mawulire okusinga mu parliament. Kati njagala mu kwongera katono nnyo omusajja ono kubanga era y'omu ku baavayo ne bawa Mathias Mpuuga amagezi n'amugamba nti ne bw'okola eddagala ne bw'olikola otya k'ovudde ku Kyagulanyi ogenda kugwa mpaka ku ttaka. Kaakati y'omu eyavaayo naga nti gavumenti eno etandise kubeera ng'etulugunya okutugumbula n'okutta bannayuganda kyokka ng'ekigenderero kya gavumenti kukuuma abantu na bintu byabwe. Naye ono yagamba nti eno yafuuka musezi gavumenti ya Mwami Museveni musezi yennyini awedde emirimu kaakati ng'ali ku baana be bennyini be yeezaalira ate bali mu kulya nga bw'atugumbula. Sooka olye ku musajja ono kamukongero katono nnyo wadde wa NRM waliwo ebigambo bitulina okubeera nga tufuna nga tubijjira ddala ku bantu nga bano kasita bibanga ebigambo bino bye bimu kwe tuba tukomplaininingako enkya n'eggulu okakase nti bye twogera tuba tetweyogeza n'abantu bano abasinga babeera babimanyi nga babiraba naye babibuusa bubuusa maaso olw'ensimbi eziba ziba emimwa. Ekintu ekibadde kituzitoye era ekibadde kizitoya gavumenti ya NRM all along abantu ne bwe baafiirwa ebira ne babyerabira basigala bagamba nti waakiri twebaka ku tulo waakiri odde waka ssaawa z'oyagala waakiri obeera ne ssente z'omu nsawo n'otuuka nazo gy'okola ki gy'olaga. Mu sayansi waliwo ebintu bibiri bye njagala obbagambako by'obawunzikana ekimu bakiyita filial infanticide nti omuntu asobola oba ekintu okuzaala omwana n'amutta. Enkoko ebibika amagi negakola ki? Negalya. Ekyennyanja tekizaala abaana ne kibakola ki? Tabibamira. Waliwo ne kyebayita filial cannibalism. Mu bantu bw'okiteeka mu bantu oba bagayita makiro. Kazi yazadde omwana n'amulya ate n'akola ki? Waliwo ensonga ezivaako ekyo naye tutuuse okulaba embeera nga tulya
byetuzadde offspring zaffe NRM yaleeta security nga yamanyi era kyetuyimiridde katukirya autocannibalism njagala abantu batunuulire era revolution yonna bwetandika okulya achievements zaayo kitegeeza ki omanyi waliwo yaŋŋambye nti takyalabawo njawulo ku Obote tu Museveni we yagendera mu nsiko n'ebikolebwa olwaleero. Abantu baffe olwaleero tewali kyakulwanyisa kyoyina mu kumaintaininga security mu ggwanga ng'abantu siba kiri kati abantu bamala okuba nga tebakyakulinamu confidence nga tebakyasobola nakukubuulira nti waliwo gwe tulabye n'emmundu wano ne balaba abasajja nga bewalaba bano abasajja nga bagamba nti affe tubadde tukola omulimu ojjukira omusajja bwe yavaayo yaani ono yali sodo bamuyitaani gundi oli omubbi Sobi yavaayo n'agamba tumaze okutegeregana ne bannaffe era abaana nabalagidde mukijjukira ku Krismasi eno n'ennaku enkulu zonna tewali muntu gwe bagenda osikako yadde akasawo tubalese abantu muyite mu mbeera era ne kiba katubeere ku masaata y'abamenyi b'amateeka era ne babalaga nga bakugamba dyaa tukolagana bwe tuti ne poliisi era emmundu okugijjayo n'okugizaayo eddayo ne ssente bwe ziti gavumenti yennyini neevaayo eyaffe negamba abantu nti abange nti kompalusale sim card registration twagala kumalawo bya kidnaps naki nekati ne wetwogera ne weekend ewedde waliwo omusajja gwe nalabye ejjo ng'akaaba ku gune bamwetaaza milioni 27 bamukubira ku simu eri registered kati kye tuliko wajje tuva na wajje tulaga isn't that video cannibalism kiriza ne Dr. Bayiga abayeko kyagattako obadde oyogedde bulungi nandikuwadde obudde bwange naye lwakuba nange ngwetaaga kakati nno ebigambo maze obiwulira okubira nga obitegeera ebyo abasajja babyogera ba NRM lukulwe nkugambye bakimanyi nti gavumenti eno yalemererwa dda naye olwo omudidi gw'ensimbi nga bwe nkugambye n'okubeera nga basajja bano beeriira ne bakkuta bo ne beeyagala mu nsi yaffe kaakati bo tebafaayo bino byonna boogerako byogere wabula mu kifo ky'okuvaayo ne baga nti ekimala omusajja agende tukwataganire wamu tudde mu buyinza obw'eggwanga Uganda tuleete munnayuganda oba ffe kennyini katweyibeereremu twekulemberere bo basigala bali mabega wa musajja mwami Museveni era gwe basimbako buli mwaka olw'okubanga baba beezawo kaakati nno ebitundu eby'Entebbe byonna mubimanyi nti NUP 2026 ffe twawangulayo akalulu okwetoolola Ntebbe yonna constituency zonna abantu abaliyo abaka abaliyo ba NUP nga boolaba mu Kampala okuggyako Muhammad Nsereko yekka kaakati nno bangi baafuuka nsolima okuva ku luli olunaku olwabalondebwa kaakati bano bangi twabawulyako ne maloboozi ng'omusajja amayiddwa nga mbwatekamwa yavaayo mu maloboozi ow'Entebbe naga nti ffe tuli ba DP eri twekwekayo obwekwesa amaloboozi nagakuzannyira wano twagala okulwanyisa mwami Kyagulanyi naye tulina kusooka muyingira namusensera okubeera nga tumulwanyisa era tumulabyeko ono enfunda zonna ng'avaayo n'awoleza Mathias Mpuuga okuva lwe yabba ssente z'Abannayuganda emiliyoni 5 n'okuva lwe yagobwa ku bwa leader of opposition kaakati bano ne bafuuka kabwanango okubeera nga bawalana buli wa NUP omutuufu naawe bennyininyini abagikkirizaamu kosa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kaakati nno omwogezi w'ekibiina oba demoted deputy spokesperson owa NUP amanyiddwa nga Alice Waso Mufumbiro ono olunaku olw'eggulo yasisinkanye maaso ku maaso n'omusajja ono abadde ajja awanda omuliro n'amuwandulira omuliro guli gwe bayita omuliro maaso ku maaso era omusajja ono nakitegedde olunaku lwaggulo nti mutiitiizi nnyo ono mbwatekamwa talina kigambo yadde n'akamu kiyanyeze sooka owulire ebigambo bino ojja kakasa nti omwogezi ono gwe tuyina Mukama Katonda yatuwa kirabo era twebaze nnyo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayina eriiso erirengera tusabire nnyo ekibiina kyaffe ampuliriza omusajja ogolaba oyo mbwatekamwa yoyo alumba ennyo pulezidenti waffe akiikirira abantu b'Entebbe municipality kaakati maaso ku maaso Waiswa yamukubye ku mutwe talina kyeyanyeze yadde okukolola abasajja bano banne baatulira dda munda ng'omusege nga tulowooza nti maliba gandiga naye nga misege egiwedde emirimu sooka olye ku bigambo bya Waiswa osooka obeere nga mukwano gwange tweyongerayo n'omulongo Waswa omuluutansozi amala ebizibu by'abantu kaakati abantu enkuyanja bonna amakubo bagwatagaddawe buli alina ekizibu ekimumenya wetulire ensonga lwaki mwogeddeko twasoma ki naye munamateeka naye ekyenjawulo ku oyo n'abawangula ku bagildi pulezidenti Kakota ne Museveni mpulira abanyumya okusoma gwange okwa university sifunanga budde kubuwa priority council kubanga
sinafuuka nsonga kweyogerako nakwerwanirira ebyo bwe birituuka nga Museveni muggyeko amazima gali manyibwa naye nze Museveni yanwana nga ndi muto nali mu mwaka gwa 2 unprecedented nga nkola mateeka ne nesimbawo n'abantu 11 Museveni n'agula 10 n'ensigala omu ne mbawangula ne Museveni shaka si bwe kyali so okuwangula Museveni ekyo tukimanyi we have the formula era gye tuliko manyi nti obudde bugenzi naye njagala njogera ebigambo bisatu bino bigenda kuba bya bufuzi taata waffe mukulu waffe Ssebwana atugambye ababaka ba palamenti wano mu ntebe NUP yawangulawo si weewaawo eri twalonda Mbwate Kamwa ng'omubaka naye ennaku zino tetumanyi oba tukyali naye era siyinza kubeera wano ne mwogerera nga bwe njogeredde ani bali mulizo kuba ne mumwanyi yakubirewo ewa yakubirewo ki ewa kati abo muba tusonyiwe tetujja kuddamu kola nsobire ezo tetujja kuddamu kubeesiga tubasaba mutusonyiwe tetuliddamu kola nsobi abamu twalowooza balina obugugu abamu twali tumanyi balina amazima naye kituufu baali bwe batyo bandya nabo kubanga banaye mumpulirize kubanga tuwuliziganye bannange mu ddakiika emu omuntu n'oyagala obubaka bwa palamenti emyaka ameka ng'abantu tebakwesiga abantu ne bafunayo gwe beesiga najja gye bali n'ateekayo obulago bwe najja naawe n'akuyita ate n'oba mwana mubi mu ntandikwa kubanga olina bye wakola ensi n'ebiwulira n'abataata n'akuyita teyakuba yakusonyiwa kandi n'agikuwa oli kubisa omufumita buli ku makya n'olweggulo bataata baffe ne bamama baffe mukulu wo n'amugamba otya nti weerabidde nti baakusonyiwa so njagala mbabuulire mutusonyiwe tetuliddamu tugenda kwesiga abalina obusobozi era be bajja okubaweereza ebyo bye mwagala President Kyagulanyi Robert atumye mbagambe ne bwe yabadde obuyuko yabakoze eki kubanga naffe byatulemera wano nga maliriza tebizeeyo oganye okubizaayo ate ffe gwofunaana akugambye nti zaayo awo we byatutabulira njagala kubeebaza abampadde omukisa okumpuliriza kulwa Katonda n'ensi yange people power our power NUP everywhere ago ge maanyi gaaki wali eyongeza omuti mwebale nnyo mwebalire ddala mujja kukkiriza kakati nno oyo ye musajja ateerya ntama Fred Waiswa amayidwa nga Alex Waiswa Mufumbiro Sore oyo nga deputy spokesperson ow'omusajja Honorable Okiibwa ennyo leader of opposition amayidwa nga Honorable Joel Ssenyonyi era nga kakati essaawa yonna yandiyogonnomolwako ogufu ogw'okubeera fuulu oba omwogezi omujuvu ow'ekibiina kya NUP mu nkyukakyuka ezigenda okujja 2026 kakati nno mu mbeera eno ampuliriza ng'omusajja omaze okumulaba ateerya ntama biriyo nagambye giwe ekigalo kakati nno waliwo omusajja asinzira mu ggwanga eyo lya Bungereza omusajja ono yava Uganda ng'anyaguludde abantu kati omusajja ono bwe yatuuka ne Bungereza n'ayongera okunyagulula abantu kyokka mu mbeera y'okunyagulula bannayuganda
n'asalawo ate n'abeera ng'awuddiisa abantu abo bonna abaagala enkyukakyuka okubajja ku NUP nga naye yeefuula ow'enkyukakyuka mbutawagira Museveni kyokka ng'ate gwakolera mu magezi ag'ekitalo ennyo. Era abantu bangi naddala bwe twalowoozanga nti balimu amagezi balimu ensa abaava ne ku NUP olwa parapaganda oba parapase ow'omusajja ono amanyiddwa nga Kimbugwe. Kaakati nno nga bw'omanyi nti omusajja Frederick Kajubirumbuye tasirika na bigambo, kaakati nno ne Nuuwa Mutwe baleese ate bwino omukambwe ennyo ku musajja ono ogenda biwulira otye. Omusajja ono tubadde tumulaba nga tulowooza nti mu ggwanga erya Bungereza bannaffe baamala dda bali bulungi nti alina n'emirimu gy'akola oba oliawo egimubeezaawo. Kumbe ono wa luseke era mbu tava mu kazigo mwabeera mwasiiba mwasula talina mulimu gwonna gwakola mbu n'empapula zennyininyini ezimubeezaayo tazirina y'ensonga lwaki tafuluma. Era kaakati nno baamutaddeko omusimbi oguli mu pawundi nga 1500 bamuyigga buyizi mbu alina emisango gye yazza kyokka nga kigambibwa mbu ne Uganda yaddukayo mbu ng'alina emisango gy'azzizza egikwatagana kunyagulla n'okubba bannayuganda n'abaleka sekettayo. Kaakati nno njagala owulira emboozi eno olabe nti abantu bano abasinga babeereeyo nga beekwese bwekwesi naye nga balina ebigendererwa byabwe eby'enjawulo bingi nnyo era nga babeera n'abantu be bakolera oba oliawo naddala babali mu gavumenti wadde nga bano beefuula bannaffe naye nga si bannaffe baliwo okunyigiriza kasaba bawa ensimbi n'okubakuuma olw'ebyo bye baba bakola emabega. Kimbugwe kikufezesa abantu ng'ogaa nti oli mu struggle ng'ate toyina mulimu gw'okola kati wuyo bamutaddeko paundi 1500 bamunoonya n'adresi takyasula. Oyo kaweddemu simanyi empapula yali azifunye wanze nali mmanyi ndowooza alwana mpapula n'okugulawo kampani eyo. Ogwo omutwe guyinza okufuna empapula. Ate jjukire ne Uganda yavaayo apeze nga bamunoonya weyabeerera kano kalya kano tekalya. Olida nno kankubuulire bw'obanga osobola okufeera sports betting nga nayo bafeere oba musajja muzibu nnyo. Nnyo oyo boyi bw'aba yafeera sports betting bafeere ne bw'obanga omufeere ojja n'ofeera sports betting n'ogibbako ssente kitegeeza oli kiraasa abaavu. Bw'amala abatwala mu cryptocurrency yabbawo mu cryptocurrency n'abaleka nga baggyeko ssente. Kati waliwo oyo mukazi oyita simanyi gundi Pirisira Byaruhanga muwala w'ono Byaruhanga wakola mu State House wa media kati yoyo gobata naye bonna kati omutuba gutadde wansi mugenda kulya nga batadde emisango mu court very soon. Ate nova ku kyo namwandu wa mala yamuwasa badde manyi yamuwasa kati je emitwe biri giyinza okufumberugana. Emitwe tegikwatirako ddala tegikwataganirako ddala. Kati ate waliwo n'emirala waliwo emisango ebiri giri mu process bakyagikolako investigation gyakujjula bitayidde. Awo wennyini Bungereza awo gyakwekukatika ku bantu kujjula kya Julayina nga tebali yakimuwadde ku kifuba nga bw'onooleeta abaana bavudde e Kampala batuukiddewo n'okozesa chance bakajja bali abo bayungwe tebamanyi kye bayita London n'obajjako ekya Julayina egyo nagyo emisango weegiri alina kesi mugenda jula mu kooti nga si byakuzannya emisango gigenda kuvayo mugenda kutya. Era oyo mujja mulya either agenda kuyita Birmingham wa Liverpool ku nnyanja avugewo akaato baddusewo bigere ng'akomye mu Africa very soon. Ekyo kijje ku abasajja bano tukoze kinene nnyo Fred. Ne mudda ku Bobi Wine ne mukakanya struggle ne mudda ku baana abali mu gundi ne mu nze ekyannoma kwe kujja abantu bo struggle n'abakyusa Windows ne batandika ate okulumba president. Olwogo mulimu yagukola n'abakyusa ne batandika okulumba struggle n'obagamba kikiyo nnyo naye nga boy tasobola kuva mu nju kukola abeerawo kukama na kukama n'akama ssente z'abantu n'azirya. Naye kati essaawa buziba n'ayambala suuti ne buziba n'ayambala suuti banyumirwa amasuuti boy bw'oba onoonya aba okudizayininga kampuni yo ekole noonya abafere bambala amasuuti. Ojjola bakagege ng'ayambadde kagege wayambala esuuti oyinza okugamba ono biniradde ne kumbe mufere muzibu. Ate tewamulabe mu musango gwa Aji naye akasajja ako kafu nnyo ssebo mu misango egy'amakulu egirina amakulu mwekandibadde kabeera nti abasuubuzi beemulugunya ogundi sente ze basasula ezaale nti zeeyongedde obungi amu Kiggundu ali mu kuzimba ku myala tojja kalabayo naye ssebo okasanga mu musango gwa Haji nti ke kagulimu nga kalooya
anti ulira oyo yabba abapakistani billioni 3 ezettaka ettaka lyabaguze nammangu nga teririiyo kati State House Corruption Unit nemugulako emisango Pakistan kati naga Museveni ndizimundeke nja kusasula series ne kansoke ezimu zikozesa ku social media kyovora abantu nsereka badde atambula diaspora yonna nga asasula babulogazi abasirika abalumba president n'abogera olufalansa gwe mulimu gwe kati ekyamuleta musango gwa Hajat ne Haji kutuukiriza ndagaano eri yakola diversion ku social media kyekyagola ffe tetwakiwa makulu okitegeera kyekyamuleta yayingizeemu okutuukiriza mission y'okudivertinga social media talina makulu agenda gukolamu kiyasi yalina n'emisango namugamba oyina emisango gya rape ejja defilement miyitirivu nnyo tasekera nakuyimiriza wantu wali kintu ky'amateeka oyo omwami gwolaba ayimiridde waggulu w'emmotoka ye ng'amazzi kumpi gaagala kugitwala oyo omwami bamuyita byabufuzi tebinkwatako yoyo omukulu ebyobufuzi biyinza obutakukwatako naye ebikolebwa bannabyabufuzi ku musolo gwaffe gwe tuwaayo n'engeri gye beewolamu ssente z'amawanga amalala ne bagamba nti baziwoze ku lwa Uganda ne batakola ekyo kye balina kukola ebyobufuzi bikakkana bikutteko tewali munsi ayagala kubeera munnabyabufuzi nga si mubbi abantu bonna nga toli mubbi oba oyagala kubeera mukulembeze kuba omukulembeze agenda kugamba kino tukikole kino tukikoze kitya omufuzi agenda kubeera akusuubiza nti ekyo tujja kikola oba kino ngenda kukikola omufuzi ye yakola takola na banne omukulembeze atugamba kino tukikole oba tukikole tutya fena tukimanyi nti Kampala enkuba bwetonya ne bwetonyera essaawa 2 amazzi ganjala oyagala kuŋŋamba nti ffe abatali bakulembeze nti ffe tubiraba ffe kabba abakulembeze tebabiraba kuba Kampala ogiwadde meeya ogiwadde road meeya ogiwadde ba mayors abamagombolola abo bonna tubasasula kwoteeka bakansala LC5 abagenda wali ku KCCA waggulu then ne ba LC3 abagenda ku magombolola abo bonna nga tubasasula olowooza bafuna ssente meka betwetaaga oba twetaaga enguudo ennungi twetaaga emyalo egisobola okutwala amazzi twetaaga ebintu mu kibuga ng'era ebibuga birina okubeera ezo ssente zisasulibwa abantu nga kwotadde ne minisita wa Kampala kwotadde ate ne executive director kwotadde ne ba engineers bonna abali awo abatalina makulu era nga tebalina kye bakola abo abantu singa ssente zaabwe tebabeerawo ne tugamba nti ssente zaabo ezo zisasulwa abo kubeera tebalina mulimu gwe bakola kazigulibwemu amataala agasobola okubeera ku buli kkubo mu kibuga Kampala oba omaze okwewaza abantu okubeera nga babanyakulako obusimu n'okubabba naye amataala ku makubo tekuli naye ate tulina bakansala LC3 LC5 eva bagenda mu meetings we bagenda mu ezo meetings nyongera okutegeeza mu local council meetings buli kye bayisa tekigenda kukola naye ate jjukira boye batuula babawa ensako tewewunyanga Kampala ng'afaanana bw'atyo Kampala ajja kufaanana bw'atyo ebbanga lyonna gye tunaakoma nga twesiga bannabyabufuzi n'abo abafuzi betulowooza nti balina enjawulo gye bagenda okukola kubanga akuleetera okulowooza eva olw'ensonga lwaki akuleetera okulowooza tibuli kadde akulaga ajja kukola abamanyi Kampala nakivubo kyano gwe mwalo omukulu ogufulumya amazzi mu kibuga ne gukakasuka ery'emuye nga bukasa wansi ku Ssebo Green ne lwaki tubeera n'omwalo ogumu mu kibuga ogufulumya amazzi gonna agawamatuka mu kibuga njogera mu kibuga wakati soogera ku myala mirala mu kibuga wakati tulina nakivubo kyano yokka Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.
oluvannyuma lw'okukola video eyitibwa Deep Politics in Deep Politics wenna kwatidde mu musajja eyabadde asomesa Deep Politics naye ng'omupiira agumalira mu kulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mugamba nedda weewacha weewe kati abantu bavuddeyo era nendaba reactionism nsooka okwebaza omuntu yenna yankubidde ku simu n'angamba wandibadde oyo mugenda mu kabox naye yambulokinga kitegeera kakati bavuddeyo ne manyira ddala entegeera yaabwe kubanga bazze ne bakomentinga ate nabalabye bonna ne bakomentinga naye buli omu yatandisizza statement emu nti yabadde tategeeza President Bobi Wine kubanga President si politician. Gwe wenna atalabe video esoose omusajja wa Deep Politics yakoze analysis oba yakoze nga we bakiyita bonga ye bakiyita naye nkugamba yakoze analysis kugundi kuseya n'agikola ku Besigye bonna battisambwa abantu era bamalira dda abantu obudde kaakati n'akuwoninga ku politician aliwo jjukira abakutte ku mumuli gw'okwagala okukyusa eggwanga lino oba mu bukulembeze nga balina amaanyi g'abantu kwe kwali gundi semwogerere awo gundi n'agukwata omumuli oyo seya n'agukwatamu awo Besigye n'agukwata kaakati ono abakulaze nga bwe battisa abantu nga bwe bamalira abantu obudde n'akuwoninga ku baliwo n'omugamba otegeezaani ogumalira mwani bonna tekuli yavudde n'akugamba nti yabadde talina gwategeeza bonna bakikkiriza talina gwategeeza naye ate Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugjamu olw'ensonga bagamba mbu si politician nze nkugamba gwe yabadde ategeeza era wo waalaga mpola mpola era namugambye akyuseemu eyo layini tagikwata akyuseemu kati mwe abagamba mbu yabadde tategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga si politician mwe muli mu nsi ki mulya mmere ki kati kankikubulire kijja kunze nga tonnabaswalira walala gy'onoolaga kubanga mukozesa statement za president waffe okubaako bye muyisaawo muzikozesa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine president waffe ffenna is a revolutionary politician. Nchiddamu, he is a revolutionary politician. Ogenda gamba mulumbi, oba gamba mulumbi, gendo omugambi. Politician at the same time revolutionary. Chechimwawula kuba n'abantu. Kakati oli bw'aba yadde akuba ba politician era kisoboka okubanga ono yabadde akuba era gwe yabadde akubira ddala. Kubanga ebintu ebifuula omuntu politician okuleka nga temwagala kola research byangu nnyo. Mwagala tugamba nti no kaputeni w'omupiira simunabyamizannyo oba kaputeni wa kirabu yonna ey'omupiira simunabyamizannyo. Era omuntu akulembera political party nga ye president wa political party si politician. Kati nolaba abantu bali mu comment ono n'avuma ono n'ayogera kino eno mmwe abino ebintu ffe twabitandika dda ge mazima muleke kwerabisa buli omu yeyo statement yabadde atandisa. President is a revolutionary politician. Kakati omusajja bwe yavuze eno layini y'abantu ababaddewo nga battisa abantu bononera abantu obudde ebino n'abenaale mbabyogera kati mwagala kuŋŋamba bwe yavudde ku Besigye ng'alina omulala gwategeeza yabadde ategeeza Katumba oye yabadde ategeeza Katumba oye muddeyo musome ku revolution era mumanye revolutionary abeera atya nze munaaba mulirwedde okuyigga nsobola okubakolera video nga nkusomesa revolutionary abeera atya nsobola okukolera video nenkusomesa biki ebireetera omuntu okuyitibwa politician oba omuntu alina kubeera atya okuyitibwa politician nsobola ogikolera naye temulina budde buyiga gwe wenna asobola obitegeera obanga obadde tokimanyi genda okole research olidda n'oŋŋamba nti Batoke yabadde alumba president oba oli eyabadde alumba president Kisekka. Nze nkugamba mazima ne ku kitebe n'embeerawo bulungi n'emirimu gy'ekitebe n'engikola gyonna egiba gimpeereddwa nga tebaŋŋamba kaako nti nno simanya ggwe wayise president revolutionary politician bonna obugambo mbuteekeko kuba bonna butuufu era ono gwe mwabadde mulumba naye temugendawo nze nkubulidde temugendawo eyo yabadde defense yammwe mudda ku defense nze mbongeddeyo temudda ku defense temutandika kolebyo simanya deep politics naye ng'ate okozesa deep politics kulimbira mu kibiina
omusajja akozesa statement egamba ngenda waliwo akozesa statement yawo mu kabinja kamu egamba mbu agenda akuba nuupu na buli kintu kyonna kyonna akikuba olw'ensonga president yagamba nti yejjusa okuyitibwa nuupu president gyakozesa tamanyi ddi president we yakyogera na yakyogera atya na yakyogera mu context ki tabimanyi wabula actually abimanyi naye akakozesaako just kuba kibiina kiteeke ku ttaka era n'osanga abantu nga basomesa nti nno bo basomesa protest vote nange ngisomesa naye ng'abantu abo ye aliwo bakuba bonna abakulembeze ne balekawo omuntu ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu okitegeera kakati gwe yo protest vote kikaaki gy'osomesa nze protest vote gye nsomesa gye mmanyi oyera bwezi okulonda nga twera bwezi ate nga n'akalulu kalina okulwanirirwa okitegeera twera NRM okugijja ku ground oba kafooki paka ku mutwe ate we bakabba ne tukalwanirira ebyo bye nsomesa abantu naoli asomesa protest vote ndoze yammwetegeeza bw'ogenda ku ballot paper muna Uganda bwe mumugamba ayina tikinga omuntu omu ati MP meya bikito tunulayo kyovola abamukuba abakulembeze abo n'abali ku mulamwa abatali ku mulamwa abo bo tubakuba era ffe aba basooka bakuba ebyo bye mugamba musima mukubye empuuga sima mukubye empuuga nze yamusookeramu n'abatonotono 221 n'akiwulira n'arespondinga n'orespondinga abavudde ku mulamwa bakagabi mukube naye waliwo abakuba n'abatavudde ku mulamwa nga bakuba kati mmwe protest vote yammwe kigenda kuba kitya abajja temubaagala okwesimbawo n'abaliwo temubaagalira ddala oba mukiraba